Endwadde z'abakyala ozoogeredde era tuzitegedde n'eddagala tutegedde olirina naye kati ffe abaami otuyambye otya kubanga era naffe bwe tutabaawo nammwe temuba bulungi. Abaami mbayamba bwenti singa obeera ng'oli mwami kubanga bwe wanga ozze ng'ozimba ggwanga olina okuzimba ekitonde ekikyala n'ekitonde ekyami. Kati gwe omwami atawaanyizibwa mu mbeera z'obufumbo nga tolina maanyi naye amaanyi gakubula gatya. Ntuukirira nakugambye nti nsangibwa Makindye ku kkooti mpitibwa Senga bagalaliiwo abaami abanafu ng'omwami weenyooma mu mbeera zo ng'oli weegaya tolina bulungi maanyi. Oyinza okubeera ng'oli mulwadde wa sukaali, oyinza okubeera nga oli mulwadde wa aniya kubanga twesanze ng'abaami bangi obulwa amaanyi naye nga waliwo ekigaleeta. Waliwo n'abaami abagumba n'osanga omwami nga yawasa omukyala n'agenda eri ate n'amaani akomawo eno n'agenda eri n'afuna olubuto ate kati gwe omwami neweebuza lwaki omukyala we bwe yagenda eri yafuna olubuto. Nabatandika okukubalira abaami abakyala bozze nga owasa naye ng'ekizibu kiri ku ggwe. Kati gwe omwami alina ekizibu ekyo bwe kityo nga ggwe tozaala obanga tolina nkwanso obanga amaanyi go matono situko gye wange wasenga bagalaliiwo nyina ennyamba gye nkuyambamu gwe omwami ali mu mbeera ezo bwe zityo. Waliwo omuntu ng'alina aniya nga mwami obanga aniya oyo akulumira mu kundi, waliwo aniya alumira mu kasanjabavu ne wabeerawo aniya nga yeeyaka mu nsigo. Aniya ne bwaba mwana musitula omunde teyenze Senga bagalaliiwo. Mpozi waliwo abantu nga ye mulwadde wa asima. Abalwadde ba asima eddagala weeriri tubajjanjaba n'obeera bulungi nnyo. Waliwo abalwadde b'ekiwanga ensangi zino twesanze ng'ekiwanga kiruma abantu naye ng'abantu endwadde bagiyita ya asima. Liki ekiwanga kiruma kitya? Bulina njawulo ki? Ekiwanga ekikyawula ku bulwadde bwa asima, omulwadde w'ekiwanga afuna okusiibwa amaaso, okusiibwa amatu ne gajjamu n'amasira, okuwunya akamwa, omusanga nga amaaso gano gazeeko n'amabwa, mpozi n'abalwadde b'ensenke nabo tubajjanjaba. Obulwadde bw'ekiwanga buleetera omuntu okukuba emyasi oba okulwala ssenyiga nga tawona. Tulina kye bayita brain booster. Omwana singa aba aleese ripooti ku school fees ensangi zino engeri gy'abatawaanyaamu mundeetere nga nze Senga bagalaliiwo nja kuba mukolako asobole okubeera nga taamu ejja akuleetera ripooti ekusanyusa. Singa omwana akomawo ng'alina ekifuba, alina asthma, omwana olusunga lwonoonese, omwana ayinza okuba nga yakomyewo nga yatandika okunywa sigala, okunywa enjaga, okunywa omwenge. Nze Senga bagalaliiwo nnyo eddagala erijja ku muntu omwenge ne sigala. Oba omwana nga yayiga okuggaayo amayirungi ebidagaladagala ebyo tulina enzijanjabo gye tumujjanjabamu naddayo n'abeera mu mbeera ey'abantu. Ne waba mwamiwo oba mukyalawo naye ng'anywa nnyo omwenge oba sigala tulina eddagala ebyo. Kati gwe omukyala nabagambye nti abaana baffe bagenda ne bakomawo nga balina emyaka nga gikuzeekuzeemu nga balina ebintu bye balina okukola naye nga tobimanyi. Omwana nga teyagenda wa Senga naye ng'atuusizza ekiseera eky'okugenda wa Senga. Kino kyekiseera mundeetere nga nze Senga bagalaliiwo nja mumukolako oba ojje nkuwa eddagala lyange gambye nti genda omugamba alikole bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Omanyi abakyala balina chances nnyingi nnyo ez'okubeera nti yafumbirwako ne bamubonyaabonya kati eno gy'alaze balina kye bamwagalamu. Kati omukyala ali mu mbeera ezo bwe zityo nga tewagenda wa nakakande. Mpozi abaana baffe bamanyi okukomawo n'endwadde nga yamira, omwana nga afeekeera ng'alina ekinyiranyira. Oba omukyala n'ozaala omwana nga yeetaaga ekyogero, tuba n'ekyogero eky'abaana, tuba n'eddagala erijjanjaba abaana endwadde z'abaana tuzijjanja bugeza nga yaawe, omwana yamira, omwana agaaya amannyo n'ebirala bingi nnyo. Singa onoobeera ontuukiridde nga nze Senga bagalaliiwo nja kusobola okubeera nga nkuyamba mu kizibu kyo gwe omulwadde awulizizza oba alaba. Mu Uganda abantu waakiri 3 ku buli 100 bakadde. Era ennaku zino obalaba bangi bano bankekejja n'amagulu. Ogenda okulaba olyaga nti ate oyo bukadde bwe bumuluma kakati ate abo obayamba otya? Kati bw'oba olina maama wo ng'olaba akuze mu myaka nga yalekeraawo okgenda mu nsonga mu situlo omundeetere oba gwe omwana situko ojja oŋŋambe nti maama wange yalekeraawo okgenda mu nsonga kubanga bafuna okuzimba amagulu oba n'awulira omuliro mu bigere oba n'omusanga nga ye amagulu tegakyewe tagasanyaladde. Mpozi abamu ogenda n'obasanga ye puresa ya mugongo baza kuno omukono ogumu gwatunula eno eriiso erimu lyaziba oba n'omusanga nti maama wange alina ekifu ku maaso takyalaba bulungi. Kale obanga olina mukaddewo ng'alina endwadde ezeekuusaako ng'ezo obanga anafuwa temuva ku bitanda taggwebwako musujja puleesi emuluma omutima gumwewuuba
obanga alina alusazi kubanga abakadde abo n'abavubuka alusazi abakwata naye singa obeera nga olina mukaddewo ng'alina alusazi alina ekikeeto agamba sagala kulya kino situko jjo ntuukirire nakugambye nti nsangibwa Makindye mu maaso ga kkooti ku mudaala namba 72 okutibwa Senga bagalaliiwo. Kyanjawulo ki kyolina mu nzijanjaba yo ng'okozesa eddagala ly'ekinnansi? Omuntu singa abeera azze ewange wa Senga bagalaliiwo, eddagala eryange nganze bagalaliiwo lyenkozesa era lyemmuwa. Waliwo ajja nagamba nti Senga bagalaliiwo nnyina ensundo, omwana nagamba nti Senga bagalaliiwo omwana wange yazira amabeere, omwana n'omusanga nga omwana wa kemmeme ey'emabega era ndinoga ku ttale kati nga lino bw'oliraba wano nendimuwa. Omuti guno abandabe abasinga obungi oyinza okuba nti ate Senga bagalaliiwo ekyakutte kiki guno gwe tuyita omusambya. Singa omuntu abeera akozesezza omusambya guno mu kyogero, kubanga ensangi zino twesanze nga abantu bwe banaaza abaana ebyogero tebiba binnyikivu. Kati singa okwata omusambya nga guno n'oguteeka mu kyogero, obeera nga omwana wo oba omugemye okukkemmeme, omwana oba abajja kutambula bulungi, mpozi ne twesanga nga tuyinawo ne kano njagadde nkakulagira eddala. Singa omukyala abeera nga azadde, kano akantu bakateeka mu mazzi n'ogafumba. Ono kamunyi. N'obeera nga omutuulamu, tukozesa olulimi olunafunafu, n'omutuulamu kubanga waliwo abakyala gwe weesanga nga ye bw'azaala bamutunga butunzi, wuzi ziri n'avunda. Mpozi waliwo n'okubeera nga olina mukyalawo nga bamulongoosa bulongoosa. Nakugambye nti abakyala balinamu experience nnene nnyo. Kati gwe omukyala alina obuzibu bwonna obukusumbuwa, situko jjo ntuukirire. Atategedde bulungi wajja embeera nakugambye nti essimu eri 0772 99 1123. Oba situko jje Makindye ku kkooti ndi ku mudaala namba 72. Essimu yange nakugambye nti eri 0772 99 1123. Okyusa bukyusa kodi namba n'okuba ku yawalidi n'ombulira obuzibu obukutawaanya. Tukola ku ndwadde nnyingi nnyo naye olw'obudde obutono bannange bwetubeera nabwo, kati gwali eyo atawaanyizibwa kubanga waliwo ketuyita akadomola ng'omuntu yalwala obulwadde buno obwaffe buno obw'ennaku zino ayiwa, alina kisipi, alina enkovu. Kati situka busituzo jjo ntuukirire ojja ofuna akadomolako kuba bw'okozesa eddagala eri akadomola obeerawo ebbanga ddene tofunye mabaga mu kamwa, tofunye kumyuka mimwa, omuntu n'omusanga ng'ali awaanyirira yeeyagala munene naye nga talina wamuluma. Akadomola tubeera nako eddagala erikola bulungi nnyo ndireetera white blood cells okuba n'amaanyi ne zirwanyisa obulwadde buli. Kati gwali eyo ng'otawaanyizibwa endwadde yonna ekulemeddeko, ogitambuza biganye, ensaasi muzikubye, buli kimu okikoze kiganye. Nakugambye nti essimu eri 0772 99 1123. Tusangibwa Makindye mu maaso ga kkooti. Abasawo bangi nnyo naye bw'otuukawo magamaga ojja kubondaba. Era nze sibula kubanga abasinga obungi bagenda nti twagala oli omuwala. Gw'osinzaawo olususwa nti kubanga eddagala ne sabbuuni. Omanyi omwana omunywera eddagala, omwana nga wamunywera eddagala mu lubuto tafanagana na mwana gw'otawadde eddagala. Omwana omunywera eddagala omuzaala ng'alabika bulungi nnyo ng'alina olususu ng'alinga oba gw'onaazizzaaki. Abantu bangi balina ebizibu eby'omwoyo. Kati gw'alina ebizibu bye eby'omwoyo nakugambye nti essimu eri 0772 99 1123. Senga, ate kino kiki? Gye bayita engoma y'ekikere. Engoma y'ekikere. Essebo. Naye eddagala nnyo. Saagala ogikwata ogikube bukubi. Eyo ddagala. Eddagala lino lijjanjaba omwana nga singa omwana agana okuziba akawunko. Singa omwana abanga yalwala entumbi, omwana ng'alina ekireego, buuza yoba okola otya? Okutya. Omwana ng'alina ekireego oteeka mu mazzi n'omunaaza amazzi ago. N'omuwa kati n'anywa. Ate singa obeera ng'omwana yagaana okuziba akawunko, era ojja kubanga ovumba oba oteeka mu mazzi. Oteeka mu mazzi kigonda tekikaluba. Kuba otyo okikwatako. Ate naawe atagirina oba atamanyi waweeri, omwana alina ekireego, omwana yazwala olutumbiira, omwana wo ayinza okubeera nga akawunko kagaanye okuziba. Nze bagalaliiwo singa obeera ontuukiridde mbeera nakyo.
wano wetutuuse senga bagalaliiwo wafumbira eddagala li ekyoto kya mulembe nnyo nga bwe mukiraba bw'alijja mu nsiko gye tubadde ng'alireeta senga lino ddagala ki lyofumba eddagala nno letufumba lijjanjaba ndwadde z'abakyala ez'omu lubuto nze nga siraba mungu enkumu eziri naye kati lijja naki lijja nabbugumu enguzi ezo naye kati eri lijja nabbugumu olw'ensonga nti tulwawo twagala lijje nnyo gireme kuleeta buzibu ate wayonjo nnyo kati lino olifumbira tusaawa nga ki fumbira essaawa namba osobole okugwamu amasandagali okusobola okulwawo ekiseera kati lyo liwolera bbanga ki bwe tutuuka ekiseera ky'okuliwoza tulisengejja ne tulijjamu netufuna we tuliteeka ne liwola kati lino nkandaba sefuluya nnene nnyo ssebo era n'abakyala abalwadde bangi abalina endwadde ezo ez'omu lubuto wenkuumira eddagala lyange okusobola okukuuma obutonde bw'ensi era nze mu biseera eby'omusana sidaagana ddagala kakati bwe mmala nendikubisa pawuda ensawo ze mulaba awoza pawuda olw'ensonga nti bw'oba oyagala oddagala obutakuggwako olina oddikuumira mu mbeera eyo bwetyo kati eri mu kyungu gye tuvudde gye tufumbira eddagala bwe tumala oddifumba tujja ne tuliteeka mu pipa zino epipa zino za pulasitika tezirina butalavu bwonna era eddagala lizikuma bulungi nnyo ne libeera nga jjonjo wonawo bwe tutereka eddagala wetulipaakingira ne ligenda mu bucupa buno ne ligenda mu budomola buno okusobola okubeera nga tuli batuusaako bannange bamuva eri yonna gye mutulabye gye tuyise lino lyeddagala lyaffe wetufunira obujjanjabi abakyala nja kubeesibako nnyo omukyala singa obeera ng'osiriiza entamu ojja n'ofuna akadagala kaffe kano kakola bulungi nnyo mu ssaawa 6 oba omaze okutereera abaami singa omwami otawanyizibwa mu mbeera nga bwolaba nti maanyi ga kisajja otereerera mu ssaawa 2 zokka obeera nga olina omuntu wo oddagala olikozesa okumanya ennaku 2 noba bulungi abalwadde b'akabengo omwana nga agw'ensimbu oba muntu mukulu omulwadde w'ensundo nga zikutawaanya abakabootongo tujjanjaba kabootongo yenna owa buli kika abaami abanafu musajja tafiira ku bbala limu ekyo nammwe mukimanyi kati ne tubeerawo n'eddagala lyaffe ery'abakyala bizimba nseke aba aniya nammwe mujja kujja tubawo obujjanjabi eddagala lyaffe lino likola kwa lusaazi bane tugaana kusiiba so mu kugamba nti oleme kufuna mpira wa Allah eddagala lya lusaazi weriri abalwadde b'ekifuba abalwadde ba sukaali pozi singa obeera ng'olina n'endwadde yonna ekutawaanya jangu ontuukirire wano wojja n'ofuna obujjanjabi bwaffe essimu yange eri 0772991123 ennamba y'omudaala eri 72 tulinawo ekyogero singa obeera ozadde omwana waffe leka kumukotogera kulwala ndwadde jangu omufunire ekyogero tulina ekyogero eky'omukisa abakyala abeetaaga emmombwa ng'oli lubuto jangu ontuukirire wano olina okufunira obujjanjabi senga webale nnyo okujja kutusomesaako ku Bukedde TV mwe musinze n'okujjanjaba abantu baffe kubanga esebo abantu abalamu lyeggwanga erikulaakulana naye era mwe musinze abandeese wano nensobola okubeera nga nsomesa abantu baffe endwadde ezibaluma tubajjanjaba tutya ne beeyongera n'okumanya kubanga eggwanga linyuma abantu balamu ate bamama b'eggwanga bwe batali tewali kigenda mu maaso program eddagala lya jjajja bwetyo wegenze eya wiiki eno mbadde John Weraga tusisinkane wiiki ejja.